Newspark channel kwoli subscribe nga like nga tereka obaka bwawo mu comment section. Mu mawulire getuze nago olunaku olwaleero Josephat Sseguya owabukedde avuddeyo n'abaako obyayogera ku Mugenzi eyamutadde mu kiraamo twogera ku Pheri. Ono n'agambye nti abasinga mumuyitanga ow'olugambo naye ate ayawula olugambo lwakola ku mulimu n'ebyama by'abantu y'ensonga lwaki yateekeddwa mu kiraamo. Katubeere ng'ate tukuwa Josephat Sseguya ng'akubuulira ebisingako awo. Omuntu asobola okuba mukwano gwo nga tomanyi nti ddala mukwano gwo nti akwagala nnyo. N'enamba y'essimu yagitaddeko bannange. Kaakati Pheri bwe yafa nga tannafa kye mumanyiko omanyiza abantu tebantegeera ndi wa lugambo naye siina lugambo. Olugambo ndukola ku TV kye sikola ku toseka soko kaddemu ako ekyo kyenjogedde ndi wa lugambo naye olugambo ndukola ku TV kye sikola ku TV tolinsanga nga ntuddaawo nze singa nali nkola olugambo luno olw'ekifala ntuddaawo baali badde babintuuzangamu n'ebizibu bingi kyobula men of my friends banjagalako kuba nti njawula nti guno mulimu luliru era abatantegeera tebayinza kitegeera. Nkutumiddeko Amelia Nambala omukuba kitegeera kakati njagala osome ebigambo ebyo nze somere soma ogenda kusoma kanyanguwe. Above I've asked that there will be no pictures of me. I kindly require to have video coverage. Wanje I kindly require to have video coverage and photography of the burial event if it is financially possible. My choices for the event photography and videography would be number 1, Eddie Gabate, enamba nagitekako, Josephat Sseguya, enamba nagitekako. Bamuseeko kuba kyakomyawo. Kakati neda kikomaawo kuba tojja bitegeera naye nga mu lulimi Oluganda yabadde ategeeza. Wansi n'agamba I've lived with these people for years. And I know them. Edgar wa monitor. Joseph president wa lugambo Sseguya. Enamba yange njereseko kuba oyagala okumpa olugambo era olumpe. Kakati chenjalo eyo enamba yange Josephat Sseguya ow'olugambo. Chenjalo bategeeza. Pheri bulijjo mukwano gwange nga simanyi nti the extent nti omuntu asobola n'okuteeka mu kiraamo kye. Yalama tebamukuba ebifaananyi tebamukola ng'afudde tebakola kalenda zino z'omanyi. Tebakola kalenda, tebakola t-shirt, tebamukubakuba ebifaananyi kubanga n'abazze okuziika abamu ajja kubanga tebamumanyi nga balina bye bazze nga bw'omanyi abantu bajja okusunga n'olugambo. N'agamba kati omuntu nga list mwekakasa n'agamba abafamily nti bwe kiba kisoboka muddire Sseguya ajje at least ankwate bwe ba video coverage nga mwagala okulaba mu maaso eyo nti byali bitya ajja bawasi gundi eyo. Pheri okwanjula ke kuli kwembalaze era yampita naga Sseguya njagala nkubira ebifaananyi byange bino kale kola amawulire go naye nange era okola ki byange nebibeera bwe bityo nga gamba buli kaseera I'm your friend and you know I know naye nkwagalako kimu nti osobola okukola omulimu gw'olugambo ate nga tolina lugambo luzunza mu bbalibbali wano nti yes okay. Yakola saluuni awo ku gavana emmanju mu parking ey'ebbeeyi ennyo afudde kansa alina kwe yava. Waliwo ekintu kyesigenda kunnyonnyola nnyo naye mumanye buli muntu alina obusigo bwa kansa muli munda mu ggwe. Buli muntu assa asobola okulwala kansa kubanga mwe buli obulwadde bubeera awakened. Pheri alina ekintu kyesigenda kunnyonnyola. Pheri alina ekintu kyesigenda kunnyonnyola mu detail naye yafuna shock of her life. Kati abainterpreter ne baga nti awo kansa wasobola okukola ki okutandikira osobola okwekanga ekintu omulundi gumu nga bwogana n'ofuna stroke kati wetofuna stroke osobola okulwala kansa ne depression esokwetera kansa akiwakanya nti kansa bamusiiga n'omusiiga olumu si muntu nti olina wa kansa no saaga kuleeta stigma temubitwala bwe mutyo oli asobola okukusiiga kansa mu ngeri bw'oba okiwakanya buuza Bob Marley bwe yafa. Bob Marley battamutte ennyimba ze yayimba ezo zaleeta ebizibu bingi omuntu n'amutonera engatto nga bw'olaba eno yange najambala yateekamu ekigira akantu ne kamufumita eyo naye story sigenda gigenda mu detail kuba bamutta bakyaliwo omusajja wadde tentespone akantu ne kamufumita ne kamuyingizamu obulwadde bwe buto bamugamba nti bamutwale Bufalansa ajjanjabe kansa naga nti ate
Mu mawulire amalala Acram bawa Kulthum nange Tebinaggwa ejjukira nti kati nnaku 2 ng'asula amukomera baamuggalira ensonga z'omuwala gwe yatwalako mu mmotoka ye munange tezinaba kuba nti naate ziggwa zikyagendera ddala mu maaso. Bangi bavuddeyo ne babaako bye boogera ku nsonga eno. Njagala tubeere nga tukuwa obutambi buno obw'enjawulo. Ononye kuba family ya Acram oyogere ku byennyumba eyo ojja kumbulira naye eriko history nene naye Simon bane Bwiino nze kyetwagalako kyokka by the way eyo nyumba gyeyakwegenda tugere mu maaso. Acram muganda ng'embunga ebintu bitabuka bwe bityo bamutwala mpaka ku kivu Kati ekiwala nga kino nyewe tunabeera gas nawo n'omusanga yakitadde mu ggaali twaleko nga mu kifo ky'okutidropinga nga somewhere tekimumanyi salaamu obimanyi kyadde tekimumanyiko yadde waba kimumanyi oba whatever nga ye kimungo obimanyi byaba byetese atuuka ng'ayagala okukola bwati ne bwati abasajja tebamatira ayina 5 nga yagamba nti 10 nti ng'ajja ejambiya yadalira kyeta ne kaadi nga tekuli pikiri n'agamba kola kya 10 namwanviira wano n'agiyisaako ku isaako upkeep gwe baamuwa ayagala mulyamu Acram wange ono ate talina yadde amagezi bati ogambye atya batona serious apukipu gwe bamulekera omukyala agenda Acram kusinza kwa Acram kati agamba nti omukyalo alinamu abanene abamuli emabega abamugamba kati Acram va kwezo musabe bweziti omukyalo oli nga wono olaba tunaavaano ne bagenda okunoonya wali okwesondasonda nti basonde 3 bwe ziba ziweze polisi anti bamukuba akamba ne banaye waliwo ebintu ate ono bamulaba yatiribidde dda because babadde babikuma nga tebagala gyali Canada abitege oko twaite okutiribira wonna ate tagenda biraba wano ne waliwo ekintu ekimu kyotunulira n'ogera kati kino kiyinza kinyonyola otya abasajja bawoza kati ku Acram tewali buzibu era ne bannyina Mama Kulthum kyange Kulthum tujja kuba tuswadde kinyabo n'olw'ensonga eyo akasimu katukakubire Kulthum atunyonnyole amawulire gano gamusanzeewa ye ng'owe Canada era abadde akola ki. If you like this tune, press star and win a smartphone. Abasiraamu kibakakatako okwagalana mubeere bumu mubeere nga mweyagaliza mubeere nga mwagala. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ono kasuku munnange. How are you, sweet Mora? Je ndi otya twase mu kwogera nga zaali zivuddeko ngamba kasuku nedda zina byogeddeko ddi ebyo ki bibaawo wali okutte wansi ne waggulu oli otya akasekoko owaayo ebyomukulu wabirabye oli Canada wabirabye wabiwulidde nabiwulidde abantu tebampeza libu voice notes but you know abantu batufitsina eyo nugu nze nekisajja kina ebiiso eyo nugu abo bonna abakola abo batiimu eri gye nnavaamu eyo ttiimu eri gye nnavaamu babalwanisa mu baswaze obufumbo ne banaturwanyisa nze Acram sikita nja kizaalira ogenda kizaalira baatugamba mwazaala dda mu birooto kati kyenjagala okubuuza kati okomawo ddi kuba zino ensonga ate gwosobola ozituulamu n'ozimaliriza sijja zituulamu Acram agenda kulinnya Jane agenda linnya agende Canada ajje Canada soka tuyagaleko ne Canada nze nkoyi bannayuganda bannange ebintu byasama nkoyi bannayuganda baasama bannaye astagafullah astagafullah
ye Fifi the Queen avuddeyo n'abeera nti nate atabukira Acram avuddeyo n'agamba nti Acram asuusiza okwagala kamera yeefudde serebu ate nga si serebu nga wali mu kulaba screenshot yawo gye tuli mu kukulaga oyo nno Fifi the Queen avuddeyo n'agamba nti ono nno yandibadde ate awa ekitiibwa omwagalwa we Kulthum n'abeera nti nate ebintu ebimu abyesonyiwa naddala ebyo ebiyinza okuba nga bityoboola ekitiibwa kya Dr. Kulthum. Mu ngeri y'emu MC bw'avuddeyo n'abeera nti nno naye ayambalira Acram munange bw'avuddeyo n'agamba nti Acram alina okukola ebintu bina ekisooka kwe kuba nti nno waanaaba ateereddwa abeere nti naakwatamu obubwe ave mu nnyumba y'omukazi mu bufunze babeere nga badivosinga kubanga ali mu kwonoona ekitiibwa kye. Ensonga endala ono gy'avuddeyo n'abeera nti nate ayogerako agambye nti alina okwetondera mukyala we Dr. Kulthum olw'okwonoona erinnya lye ate ensonga ey'okusatu alina okwesonyiwa kamera era tagezaako yadde n'omulundi ogumu okutunnyonnyola ebyabaddewo. Si byaffe nga ba Newspark Channel naye Ebya Acram yawadde amagezi Acram. Ate ekirala agambye nti asaanye okukakkanya ku ka sipiidi oyo nno Ebya Acram yavuddeyo n'abaka amagezi gawa Acram. ena Newspark Channel subscribing liking atereka obubaka bwawo mu comment section. Bela bulungi weeraba.